Essuula eno erina omutwe gugamba nti entegeka y'ennwana yaffe. Essuula eno ngiweereza abawuliriza Light Media Africa, Yawe Mesaaki, Elijah Ssenyonjo, Mahad Vibes, Richard Waswa ne Ghetto Life Matters. Ssuula egenda bw'eti: bw'ovanga mu byalo bya Pyati n'osanga ogubiro ogukwafu ogw'olutentezi nga gwe bayita Matumpaggwa. Ogwo nno mwe twalonda okukekkerezaamu ennyago. Mu gubiro ogwo mwalimu amaala 3 amanene n'obutono 12. Obwala 3 obusooka bwali kumpi n'eryali eddene Kirimegga eryali ku muggukkiriro w'ekibira ng'ova mu byalo by'ewaffe, ate obwala 5 obulala bwali kumpi n'eryali wakati mu kibira eryayitibwanga Kiryadda, ate obwala obusigaddewo okuggyako 2 obwali bwesudde nga buliraanye eryali eryokusatu eryali liriraanye ebyalo bya Ndodooti eryayitibwanga Kiriggwajjo. Mu kutegeka twalonda wakati wa Kirimegga ne Kiryadda nga we w'okusiitaanira olusiitaana ku lw'amalungi. Twaddira obwala obutono bwonna ne tubugatta n'amaala amanene gaali gabuliraanye. Obwala 3 obusooka twabugatta ne Kirimegga, ate 5 ne Kiryadda, ate 2 ne tubulaza ku Kiriggwajjo. Kyokka obukutu obugatta ku gaala aganene tetwasooka kubuggula nga tutya nti si kulanga bukalira abantu ne beekaliga. Ate nga tetunnatuuka we twateeka emikutu egigatta obwala obwo ku gaala aganene, amazzi twagasiba mu buli kaala era ne tuleka agamu ne gayita abantu baleme okutya. Kyali kyangu okusiba obwala buno kubanga mu kibirengulwa amazzi gaakulukutiranga mu mponkowonko. Omwo mwe twasimbanga ebitiititi ne tukubako ebbumba erya nakasa waggulu ku ntikko ne tussaayo ebituli, era mu bituli omwo ne tuwagikamu engogo. Amazzi kwe gaakulukutiranga galeme okubumbulula ebisenge byaffe. Ekyo nga kiwedde ne tutema obuwenda erudda n'erudda ow'ekkubo nga nabo bulaga ekkubo gye liraga, naye nga wakati w'akawenda n'ekkubo waliwo akakiribi k'ekibira. Ne tutyaba enku ne tukuŋŋaanya ensuwa, emiguwa era n'amayinja ne tubiteeka mu buwenda bwaffe bombi. Munnaffe omu n'akwasa emisota 6 n'agiteeka buli gumu mu nkanga eyaagwo. Oba gyonna yagikwasa atya era ye yamanya. Twatema amaggwa g'obusaana n'enkindu ne tugateeka mu nkingizzi z'ekibira wakati n'obuwenda bwaffe n'ekkubo, ate ne tukola ennyonjo 6 mu matabi g'emiti. Naye newaakubadde ng'okutengukana n'okukabaasana byali bingi, kyokka ng'obukoowu tetubuwulira. Waba wayiseewo ennaku 10 nga tumaliriza entegeka yaffe, abazinzi ne batulumba. Essuula awo weekomye, weebale kuwuliriza.